Stop hip-hop! Stop hip-hop! Singers, they have arrested our fellow activists. They have abducted them. Stop here. They have arrested our friends. Stop here. Poliisi naddala ya Jinja Road yafunye amawulire nti waliwo abantu abadde bakuŋŋaanye nga bateebereza okuba mu nnamba ya 2 nga ekigendererwa okusinziira ku bye tufunyeewo ku mawulire ge tufunye ne briefing gye babadde babawa information yonna tugiina nti bateekateeka kwekalakasa kulaga butali bumativu ku kikolwa ekya Uganda okwenyigira mu kusima amafuta n'okuzimba pipeline. Emmotoka 4 zikwatiddwa ne tusobola okukwatako n'abantu 45 abatwaliddwa ku poliisi eya Jinja Road. Abalala 2 basobodde oyitamu ne basobola okuba nti no bakola okwekalakasa wano ku Parliament. Singa babadde mu taxi nga batambula twayiteeka ligana muntu kutambula mu Uganda oba okutuusa obutali bumativu eri ekitongole kyonna ekya gavumenti. Kyennyamiza okubanga bakwatiddwa ng'era ensaa eno bali mu kaduukulu. Tugenagezaako nnyo okulaba nga tumanya lwaki bakwatiddwa, musango ki gwe bateeseeko n'ennamba yaabwe. Tuli mu kunoonyereza ku kigambiro nti badde bagezaako okukuma muliro mu bantu, naye abali ku Jinja Road tetunnaba kusalawo kiki tuyinza kuba nti nno tubanoonyerezaako kuba twasinzidde ku mawulire nti babadde bateekateeka kumenya mateeka.